mpagire Kyagulanyi because Kyagulanyi ayagala malwaliro malungi nawe goyagala okuwagira Kyagulanyi Nuupu nnyo obutwa okuwagira Kyagulanyi ne Nuupu nnyo obutwa nenva ku nsiku. But your aspirations are the same. Oyagala malwaliro malungi yatugamba jako dictator ali Chicago ali abulamu abuuka nga nnyana nze n'omuntu akyawagira Kyagulanyi wa Nuupu oyo ebutabika candidate Kyagulanyi ali mu kulya bulamu ne muto wange Nubia Nibi ne yani Edi Mutwe my favorite leader of opposition Joel Ssenyonyi bali mu kulya bulamu ebbanga Kyagulanyi lyamala mu Uganda litondo kati ali malamu yerera sente akalumu kawe jeno MK yekayagenda kunwe gwanga lino akaserwe kaba katusi kuba nawe still serving with our office so contradiction side yo ogambi yagala malwaliro lubo obuza aliwa kubanga MK tutula na imanyi bwalowooza kati Bobi Wine yakuggamba sibavumirira embera ya malwaliro amabiri tulina enjawulo byanjawulo Kyagulanyi comedian oli si comedian and I know how he thinks and I know how bitter mwerabire muhozi mutabani wa Museveni there's another muhozi a Ugandan ali bitter ebintu bwe bitambula kankubuze mumanye yabadde behind yo okuyola bano n'abayolebwa sibitongole byakwere kati kamba temyeko kankubuzemo singa muhozi yali talwanyisa buli bwanguzi munnaffe mawana yali badali luzira yali kwebubika simu ngakubira yali kata CID temumukwata muwaki muhozi mwena mumanyi CDF senior presidential advisor first son otegera singa yali talwanyisa nguzi mawanda yali badde luzira miluni yakolanga bwati so muganda wange okusaba joininga PLU Mutindo TV, the best online TV.